Yahweh, 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 Lierinyanyo, Yanamatolaba, Ikapade, Yahweh, 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 Lierinyanyo, Yahweh, 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 Sobolo kuogere nimi yogera. Bamalaika baliwano. Bamalaika baliwano. Bamalaika baliwano. Bible egamba nti amafuta gamenye ekikoligo. Amafuta gamenye ekikoligo. Manto sereba. Shirabako shatanaba. Iyaleko shetenerebosa. Mantenerebo shatanabane. Iakezola pakosateba, rakosha ketenebo sataba, iakosote ke paraseta, iatesere kosokotaba, iakasere pantosere mantenerebo, iararebo kosha keteneba, ianterebo kosana mantireba, iantaraba kosotereba, iararaba kosha keteba, rakesati paranto. Rasa ketereba, rakosa terebo, mentege zupa, rakese paka, rakosa tiba, rakose teba, iakosa. Mantona daba. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, oli kifaananyi ky'oli yennyini kitaffe alabye ku ggwe aba alabye ku oli yennyini
watukola bulungi bwe wajja wano ku nsi watwagala nga bw'atwagala mu bungi Yesu gwe kifaananyi ky'oli yennyini kitaffe oli Katonda ajjudde ekisa kwagala kwo tekukoma otugwanyiza okuba abasika tuli bagagga mu ye oli kifaananyi ky'oli yennyini kitaffe alabe kuggwa abalabe kw'oli yennyini watukola bulungi bwe wajja wano ku nsi watwagala nga bw'atwagala mu bungi Yesu gwe kifaananyi ky'oli yennyini kitaffe oli Katonda ajjudde ekisa kwagala kwo tekukoma atugwanyiza okuba abasika tuli bagagga mu ye yegwe bwe tulabira engeri za kitaffe yegwe bwe tuyigira endowooza ye olindabirwamu bwe tulabira makubo ge ne tukusanyusa bwe tubala ebibala erinnya lya Yesu lya byewunyo lirokola lisumulula liyamba teri bulokozi walala wabula mu ddyo erinnya Yesu bwe twatula erinnya byonna bivunnama olwo ne tufugira wamu naye mu maanyi bwekyama ekyali kyakwekebwa kati kyatuweebwa ye Kristo muffe bwe bugagga mu kibi eky'ebbumba bwe nnina ekitiibwa kyekiva kirabisibwa mu nze ompiise Mukama okujjangajo onaze n'omusaayi ogusingabyo ompiise Mukama okujjangajo onaze n'omusaayi ogusingabyo kanzije Yesu kanzije gy'oli naza mu musaayi ogusingabyo kanzije Yesu kanzije gy'oli naza n'omusaayi ogusingabyo nalyoka ne kusenga gwe omulokozi Katonda tengudde nsanyuka nnyini ladibadadiskaba enjatula bwe sanyuse Yesu yanna anjagaza yayagala
Ddala ayinza okuvawo nga tatuyimbidde nina gwendaba. Nina gwendaba omusajja ayambadde ebyeru n'olukoba lwe mu kifuba lwa zaabu, enviiri ze zitukula ng'ebyoya by'endiga, amaaso ge nnimye ez'omuliro, ebigere bye biringa ekikome kizigule, ddoboozi lye ng'amazzi amangi, abatukuvu baliwa laba basinza ozanna, anvuname sinza ozanna, oli vivi bivuname oli Yesu yebwe era amawanga gavuname oli yebwe kabaka yebwe ebitonde bivuname oli yebwe mukama yebwe Yesu gwe Katonda yebwe Tata gwe Katonda yebwe Tata gwe ali etaliba yebwe Tata Katonda tachukachuka yebwe Tata Katonda nwanira yebwe Tata Katonda nsasira antaderabade yarabakoshatarabade yereboshatarabade Katonda wekisa bandala bakresete weweka ekitiibwa yegwe aliyedaliba yegwe weka Yesu weweka ekitiibwa tuvunamye wansi nga tukusinza kabaka wabakabaka ekikolo kya Yese ekitiibwa empologoma ya Yuda Katonda kalwanibwa Katonda takyusibwa ekitiibwa tuvunama mu maaso go kabaka weweka 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 ekitiibwa yimuse emikono gyange eri Katonda wange yeyekasagin etendo lya imuse emikono
Mpisa yange. Oh yeah yeah. Oh, wewe wenzi yoje wanzija enfukamira ndi wansi kusinda wenzi ndalo zonwanira enfukamira ndi wansi kusinda wanzija mukama wenzi chisa jondaze enfukamira ndi wansi kusinda yala badade ndi wansi kusinda 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 ya tera badade ya la bakosha karaba ya la bakosha karaba ya la katera badade ya le kosha la bareka ya kosha tararara ya la bakosha tararara ya la bakosha tararara ya ni wansi kusinda wansi kusinda gwabadde tonnamanya tusemberera gye kiggwera. Victor kansaba otwala ettiimu eno efunemu ka breathe kaddakiika ntono ate ogikomyawo ng'ejjudde fuulu joyinti egende ne majje. Kama yeebazibwe. Katwanirize in worship. Let us invite the in worship. In worship. The in worship. In worship. In worship. In worship. In worship. Engalo za in worship. A mighty hand clap for the in worship. Eyo team egenda tukola bulungi nayo. This team is going to do us good as well. Mujjukire Katonda asumulula ataasa awonya alokola. Remember, God saves and heals. Jeje Bugoma. Soko yimirire mukawe. In fact, jangu uko wano. Jeje, first come to the front. In worship. In worship. Ngesibala babannange. Sajja ono mumulaba. Did you see this man? Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mukama tumwebaza. We thank the Lord for the opportunity he's given us to minister. In Worship Uganda is a ministry. In Worship Uganda buweereza. Music ministry. Buweereza bwa munyimba. Yes, so we pass through music to bless people and also to reach out to God. Tuyita mu kuyimba okuwa abantu omukisa. Yeah, so we are going to minister to you in a few songs. Tugenda kubaweereza mu nyimba In ssatu. fact, tugenda kusinza na kutendeeza tujja basa muyimireko. We are going to request you to stand up, for we are going to praise and worship. Amen. Hallelujah. Amen. Amina echabula mu amaanyi. Hallelujah. Amen.
Ebuzemu amaanyi matini nnyo. Hallelujah. Amen. Chukira neighbor mugambe, we are doing it the African way. Tugenda chikola mu ngeri ya Kifirika. Is somebody ready to raise his or her praises to Jesus? Yeah. Make a shout of praise to Jesus. When Jesus came down From heaven, when he landed in Israel. when there was trouble, He came down to Africa. so we must praise him In an African way. Praise him in an African way. I want to hear some shout in the house. Kapulira kalulunga ka Yesu. Amen. Come on, hey. Ochisabola. Let's go. Whoever hey. Sikulaba. Hey. Hey. When Jesus came down, From heaven. when he landed, Landed in Israel. when there was trouble, He came down to Africa. so we must praise him. Praise him in an African way. Praise him in an African way. There was a king, His name is Never. all humanity. King of the children. When Jesus came down, Came down to Africa. so we must praise him. Praise him in an African way. Praise him in an African way. Akaluluka Yesu. Let's go. Whoever it. Ay. Ochisabola. Hey. Abachala kaluluka iwa. Whoever. Iwe setan, tinamunya, kwawuri, wesoko, tichiti, awuna sila, kubaku, nefasikana, weroba, rajeshu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, naya Jesu, naya Jesu, naya Jesu, naya Jesu, Jose kamne hange, Jose kamne hange, Jose kamne hange. Wabale, Jose kamne hange, Jose kamne hange, ne hange, Jose kamne hange. Wabale, tukende Iwe setan, tinawunya, kwawulu, wesoko, namudondo, awuna sigo, nevasika, weroba, rachesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, naya Jesu, naya Jesu, naya Jesu, naya Jesu. Iongubo, mamata, iongubo, mamata, kulira, iongubo, mamata,
katonda bulungi twaze kusinza si kyekyo kati tugenda sinza emulimba nga lumu. But I would love us to scream out in the top of our lungs and make a joyful noise to Jesus, because kibadde kiro kiwanvu and now we're coming to the end. Amen. Tebibadde byangu. Amina. So we're going to scream out to Jesus and say, Hallelujah! 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 Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. You take it high. Yahweh, Yahweh, come and do. Come and take it high. What only you can do. Okay, let me see somebody raise up those hands and worship the Lord. Let me see those hands just raised up in the air. Because it's surely the mighty man of war that has fought our battles. He's a God that has made a way in the midst of the storm. He's a God that has raised a standard in the midst of all circumstances. Oh, Jesus, we bless your Lord. Hey, mighty man of war. Lion of Judah, we bow down and worship you. 'cause your name is Yahweh, Yahweh. Come and do.
musobola ogolola emikono gyammwe. You may stretch your hands. Tubaagaliriza ddala omukisa nga tebavuddeewo wano. And pray for them a blessing before they leave this place. Kale njagala kwaniriza worship tiimu zonna. I would like to invite the joint worship team. Mwenna abakyaliwo. Everyone that is still present. Main worship team. The main worship team. Viola ndi mukuyita bonna abakyaliwo. I would like to invite everyone that is still present. Up. Ate gwe Brian ng'osigaddeyo. Siraba Rebecca. Bakinzewa. Twagala kwebaza Mukama. We want to thank the Lord. Ye Alpha atera ye Omega. He's the Alpha and Omega. Katonda wafasaayo nnyo omwoyo ku nkomerero y'ekintu. He pays so much attention to the end of a matter. Kati Rebecca nnyabo. Amiina. Amen. Hallelujah. Amen. Gwe tugenda okwaniriza. The one we are going to invite, Kino mwe yayitirwa. this is his calling. Gwe muwe eggwanga. Akuddiza okuyitibwa kwalyo. Give him a nation and he will give you back its calling. Temukitegedde. You didn't understand that. Tugenda mu kaseera We are going into a moment ka kulangirira. of declaring. Mwana wattu oliko amagenda. You have a destiny upon your life. Kale bw'oba oweereddwa omukisa okuva gye twatandikidde. If you have been blessed from where we started from, Njagala kugamba kano ke kaseera akakuleese. I want to tell you this is the time for which you came. Omutume Efulayimu Nnyonyi Ntono Apostle Ephraim Nyonyintono, kuyitibwa kwe kwa kyoto. his calling is that of the altar, Koleeza kyoto. igniting the altar. Ekyoto kibaako saddaaka. Altars usually have sacrifices. Ekyoto kifo kya nsisinkano. An altar is a place of meeting. Kifo Katonda w'ayogerera n'abantu. It is a place where God speaks to people, Kifo ebintu ebisalirwawo. a place where things are determined. Bwe kiba kya Katonda, If it is godly, kisumulula omukisa ku buli muntu. it releases a blessing unto everyone. Kati ekyoto kibeera place of divine exchange. An altar is a place of divine exchange. Abamu mwazze muzitoowereddwa. Some of you came heavy laden, Naye mu ssaawa mwe tugenda but in the hour we're going mugenda into, kutikkulwako obuzito. you're going to be relieved of the burdens. Ekyali abali mu overflow bakuba amiina bokka. Are there any people in the overflow to say an amen? Mu overflow wakyaliyo abantu bakuba amiina. Are there any people in the overflow to say amen? Yongerako amiina. Amen. Ekisa kyandifuluma eyo ne kijja wano. The grace may come from that side to this place. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the Lord. Ndi wano okuteekateeka. I'm here to prepare you. Tosubwa kaseera mwe tuyingira. Do not miss the time we're going into. Teekayo nnyo ebirowoozo. Pay too much attention. Tegeeza ky'ogamba.
mean what you're saying. Kama yebazibwe. Amen. Nyenyamu kugulu kwa uliro wakukyaliko. Just shake your feet and ascertain they're Wanyeri still on abatakyagawulira agagulu sikyagawulira. There are those who are no longer feeling their feet. Gaba kwegali gayimirireko. If you still have the feet, please get up on your feet. Gayimirireko. Get up on your feet. Agawa nono muroza kwegali. Kitundu kinene wana. Agenze ga. Emikono kwegiri. Do you still have the Uba hands? mutulabe. Just Ate wave to omutwe. me. How about the head? Weguli. Do you still have the head? Tugenda kukola ekikolwa. We're going to do one action. Tugenda kusaamu Katonda ekitiibwa. We are going to honor the Lord. Ate twanirize session esembayo. And also welcome the last session. Eno yesembayo mu mwaka guno. It is the last session in this Yesembayo year. mu worship night y'omwaka guno. The last session in the worship night of this year. Bagenda kusiiringa. They are going to seal. Ogenda gatta engalo zo. You're going to join your hands Ate ozikube. and clap them Twanirize. and welcome Omutume Efrayimu Nnyonyi Ntono. Apostle Ephraim Nyonyi-Ntono. Ekisakyo kimbeere Mukama naye ekisakyo kimbeerenga kimbeere Mukama naye ekisakyo ekisakyo kimbeere Mukama naye ekisakyo kimbeerenga kimbeere Mukama naye ekisakyo ekisakyo kimbeere Mukama naye ekisakyo kimbeere ekisakyo kimbeere Mukama naye ekisakyo ekisakyo kimbeere Mukama naye ekisakyo kinkukusenga ekisakyo kimbeere Mukama ekisakyo ekisakyo kimpise bulumi naye ekisakyo kinyambenga ekisakyo Baba ekisakyo Mukama ekisakyo oluusi nga sirina nnyama era ng'ekisakyo waliwo newempita oluusi nga sirina amaanyi oluusi nga ntabuddwa bannange neetaaga ekisakyo mu bibuuzo bye nnina enfaafa kinkukuse ekyo nambe kintolose nange kinsomose baami waliwo lwempulira obulumi ekisakyo mama nga sirina nyama ekisakyo Yesu ekisakyo jukira we wayita munnange ekisakyo mama ekisakyo Mukama tulakuwansi eddakiika ntono nnyo njogera ebigambo bino si bingi era kyempulira ku mutima gwange And what I feel upon my heart ye ssaala eri gwe Mukama gwe yayawulidde olunaku luno is the prayer for you that the Lord has ordained for this day. oba ebirala byonna nnyinza okulemwa bikola olwaleero I may fail to do any other thing today, naye ekisa kyempulira ku bulamu bwange but the grace I feel upon my life, ekisa kyempulira the grace I ye feel ssaala is a prayer ku lulwo gwe Mukama gwe yayawulidde ekiro ky'olwaleero unto you the Lord has separated this night for. nkimanyi bulijjo I know it daily. okutandika kuba kwangu
The beginning is easy, naye okumaliriza kukaluba. but the conclusion is really hard. Naye Katonda bw'aba akuwadde ekisa But if the Lord has granted you ng'akiwaddemu the gye grace, kyavudde, and you were part of it from the beginning, okibaddemu wakati mu lugendo, you are within the middle of the journey, ate ng'ogenda kikomekkereza. and you're going to crown it. Ekisa ekiri emabega w'olunaku luno kikugweko mu linnya lya Mukama May waffe the Yesu. grace behind this day befall you in Jesus' name, amen. Bwe nabadde nga nsabira olunaku luno ne saaviisi eno nga bw'eneeba, As I was praying for this day and how the service will be, n'olw'ebigambo ebizze bigigabanwako, and because of the words that have been shared Mukama about it, n'ateeka olunyiriri ku mutima gwange. the Lord blessed a scripture upon my heart. Oluli mu Nekemeya essuula 8 olunya olw'ekkumi. Then the scripture in Nehemiah 8:10, Olunyiriri olwo that scripture, lonsomere bw'oba ng'olulabye mangu. Nehemiah 8:10, the Bible says, Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Kiddemu nnyo. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Awo n'abagamba nti mweddireyo mulye amasavu munywe ebiwoomerevu muweereze oyo emigabo atategekeddwa kintu, kubanga olunaku luno lutukuvu eri Mukama waffe, so temunakuwala, kubanga essanyu lya Mukama ge maanyi gammwe. Amen. Kiyinza okuba nga si kyammwe mwenna, It may not be for all of you, naye njagala kugamba but this I want to say, okusinza that praise kitundutundu kya kusaba. is a part of prayer. Okusinza Praises kitundutundu kya kusaba. is part and parcel of prayer. Era waliwo ekiseera w'otuuka And there are times that you come to ng'essaala egaanye an end where the naye prayer is heavy, ng'osobola gikolera mu luyimba, but you can only sing the prayer. ate n'ofuna okuwaguza. Then you get a breakthrough. So okusinza Therefore, praise kitundutundu kya kusaba. is a part of prayer. Kye njogerako kye kino. This is what I mean. Ekyoto ky'okusaba nga kinafuye, If the altar of prayer is weakened, ekyoto ky'okusinza kye kisobola okukoleeza ekyoto ky'essaala mu bulamu obwo. it is only the altar of praises can really reignite the altar of prayer in your life. Ŋŋamba omuliro nga guzikidde, I mean, when the fire is quenched, ogw'enku, the fire of firewood, Katonda asobozesa okukozesa akanda akatono the Lord can use a small burning coal n'akakozesa ate okukoleeza ebikwa ebibadde bizikidde. and uses it to light up the wood that was quenched. Sizoni gye tuyitamu The season in which we are going erimu through ebinakuwaza bingi, has a lot of things that cause erimu grief, ebitabula bingi, has a lot of things that cause erimu confusion, ebibuuzo bingi. has a lot of questions. Abantu balina obuzito olw'amabanja, Many people have burdens and heaviness abantu of balina days. obuzito lwa bizinesi ezifudde, People have the heaviness or the burden of abantu businesses balina that are not going ebizibu gye well. basula ne gye bakola ne gye bazaalwa. People have problems where they reside, where they work from, and where they were born. Njagala kwebaza omusumba Kasozi ne ttiimu But I would love to thank Pastor Kasozi and the team olw'ekisa Mukama kye yatuteekerawo olunaku olufaanagana bwe luti. for the grace that the Lord appointed for you on Waliwo such a abantu day. Mukama bayagala okutolosa, There are people that the Lord wants to break through, abawe entandikwa empya. that He may give you a new beginning. Ekyama kye kino, This is the secret. obulokozi si bulokozi Salvation is not salvation nga tebuliimu ssanyu. if there is no joy. Obulokozi bulokozi. Salvation is called Era salvation. ekyawula obulokozi ku nzikiriza endala zonna And what discerns salvation from all other religions ly'essanyu ery'omu mutima. is the joy of the heart, amen. Kati buli lwojja mu kusinza, Therefore, whenever you come in Katonda praise, aba alina ekirungo ekirala ky'aleese. there is another ingredient that the Lord is bringing. Nti wabeerawo ennaku n'obuyinike omulabe byagala okutuuzaako. That if there is sorrow and grief that the devil wants to sink you into, Omulabe ayagala kwebakizaako, kuwubaala, kukungubaga, buyinike, Katonda akozesa omuggo ogw'okusinza n'alyoka akwambula ennaku n'akwambaza essanyu. amen. When the devil wants to dress you into grief and sorrow, the Lord uses praises
to dress you up with joy. Tebaddira mwenge musu ne baguteeka mu ddiba ekkadde. They don't get new wine and put it in old wine skins. Bw'oba okyayagala ennaku, If you love grief and sorrow, eno saaviisi ya leero ekusaze. this service is a loss for you. Bw'obanga oyagala essanyu, But if you want joy, Katonda agenda kuteekako akabonero ak'essanyu mu linnya lya Yesu. the Lord is going to put a mark of joy onto your face. Wulira, Listen to this. Katonda nga n'akusanyusa, If the Lord will marry you, tamala kuŋŋaanya byalo. He does not gather villages. Katonda nga anaakweraga nti nkyali wamu naawe, If the Lord will reveal Himself to you that is still with you, akukolerayo kabonero wakati mu bubonero. He just gives you a sign amid the signs. Dawudi kyeyava ayogera mu Zabbuli 86 That is why David said in Psalms 86 olunyiro lw'17 and verses 17, n'agamba ondaga akabonero olw'obulungi bwo. and he said that you show me a mark for your Bw'oba goodness. okyali wamu nange, If you're still with me, ndagaayo akabonero show me a sign okuyita mu kusinza kuno. through these praises. Saviisi eno nga bw'ebadde, As this service was, bw'obanga owazze onoonya Mukama if you came seeking for nga God tewazze kunyumirwa, and you did not just to nga come have tewazze mu fun, kivvulu, you did not come for nga fun, tewazze mu music gala, you did not come in a music gala, Katonda agenda kukolerayo akabonero the Lord is going to do you a sign, amen, kw'ogenda okunywereza omukwano gwe naye. on which you shall strengthen and establish your love with Him. Waliwo ebintu bino bye njagala weetegereze wammanga. There are these things I would love you to consider. Okusinza Worship kulimu parts has 3 enkulu. three major segments. Kulimu parts enkulu 3. It has three major parts. Naye parts zino esatu nga tonnaba kuzitegeera, But before you understand these parts, olina okutegeera ebintu ebibiri ebikola kye bayita okusinza. you ought to understand the two things that make up praise. Ekikola okusinza What makes up praise bakiyita kwebaza is called thanksgiving na kugulumiza Katonda. and exalting God. Okwebaza Katonda bw'okugattako okugulumiza Katonda bw'okugattako okumwebaza, Exalting God, if you add it up with thanksgiving, kyenkanankana okusinza. is equivalent to praise. Toyinza kuba na kusinza kwa mazima You can have okuggyako ng'olina okugulumiza mu ggwe, not until you have exaltation oba ng'olina okwebaza mu ggwe. or you have thanksgiving within you. Katonda tumugulumiza lw'ekyo kyali, We exalt God for who He is, oba akoze oba takoze, whether He was worked or not, naye olw'ekyo kyali. but because of who He is. Tumugulumiza lw'ekyo kyali. We exalt Him of what He is. Ekyokubiri, Secondly, Katonda tumwebaza lw'ekyo ky'akoze. we thank God for what He has done. Kati omuntu ajja okusinza Now, a person who comes in praises ateekwa okuba ng'alina ky'abikuliddwa ku Katonda, ought to have been revealed unto something from God, ate ateekwa okuba ng'alina ky'alabye Katonda ky'akoze. and this person ought to have seen something God has done in his life. Okusinza si kunyumirwa ndongo, Worship, praise is not enjoying band, naye okusinza, but praise okusinza or worship, thank you, kwogera bigambo biva ku ntobo ya mutima gwo nga bituukagana n'embeera eriwo. is speaking out the words from the bottom of your heart which are in line with the situation you're going through. Era ebiseera ebisinga obungi And most of the times, bwe tuba tutendereza when we are praising, tuba tunafuya magombe, we are weakening the head. tuba tunafuya magombe, We are weakening the head. era tuba tunafuya sitaani, And we are weakening the devil. era tuba tutyoboola sitaani And we are violating the nga devil. tuyimusa Katonda. As we exalt Nga our God, tumutendereza. as we praise Him, Bwe tutuuka mu paati ey'okusinza, when we come to the part of worship, twekwata ku ekyo kyali we hold on to what He is ne kyakoze and what He has ne done tubiteeka mu maaso ge, and lay them before Him. tulyoka tuyimusa omutima gy'ali. That is how we lift our hearts unto Him. Katonda alina kyali. God is, He is something. Y'ensonga lwaki okyassa omukka naye nga tolina kusherowa ogujja. That's the reason as why you can breathe but you're not getting it from any pump. Y'ensonga lwaki omira amalusu It's the reason as to why you swallow your naye nga saliva tomanyi na ttanka w'ogajja osobole okugamira. but you don't know the tank where it derives from that you may swallow it. Y'ensonga That is- lwaki ofaanana nga bw'ofaanana. It's the reason as to why you look the way you look. Katonda kyali.
What God kyekituleetera okumugulumiza is what causes us to nga exalt tulaba him. obutonde engeri gye yabukolamu Seeing the way he designed nature. ate nga twetandikirako ffe kennyini And this all begins with us. ate bwe tulaba by'akoze And when we see the things he has done, n'ogamba emyaka ebiri ngiyiseemu nti emabega and you say, how have I gone through these previous 2 years? ki ekyanjigisa mu layini y'abo abaafa What really spared me from the line of those who died? lwaki nkyalaba abalala bye batakyalaba Why am I seeing what other people no longer see? kubanga ebbanga ly'oli mu bulamu Because the time you have in life, waliwo abatakyabulimu obulamu bwabwe there are people who are no longer in their lives. badde ndowooza nnyo ku bantu I was thinking about ne people, ŋŋamba ku myaka gye ntuuseeko and I said at my age, waliwo ababonaabona n'obulwadde nga bwamukwata emyaka mingi tannafa naye ng'ali ku makerenda throughout there are people suffering with different diseases. They are not dead, but they are taking pills. abalala bali mu kkomera Others are in prisons, n'abalala baafa and others die. naye ebyo byonna bituleetera okusinza katonda But all this causes us to praise and worship the Lord. okusinza okutuufu True worship kwesigama ku bigambo by'oyogera nga bya mazima relies on the genuine words. n'obirowoozaako ate n'obikkiriza You speak, think about them, and believe them. akasembayo Lastly, okusinza worship kuli mu paati 3 has 3 parts. kuli mu paati ey'okwesuula Has a part of self-discovery, kuli mu paati ey'okwenywereza ku katonda a part of establishing yourself in kuli God, mu paati and has a part ey'okunywegera okubeerawo kwa katonda of embracing the presence of God. waliwo olujja There is the yard, waliwo awatukuvu there is the holy place, n'awatukuvu awatukuvu and the holy of holies. era ebyo ebitundu bisatu birina ennyimba zaabyo And those 3 portions have their song. era bw'obitegeera And if you understand them, onyumirwa kye bayita okusinza you will enjoy what is called worship. bwe mba nnyimba oluyimba nga ŋŋamba When I sing a song saying katonda waali that God is here era ali mu and is nze within me, katonda waali God is yannaaza you yantukuza washed me and cleansed me. tayinza kundekawo yesu ali He nange cannot forsake me. Jesus is with me. awo mba ndi mu kwezuula Then there I'm discovering myself. buli kye njogera Whatever I speak, mba nkitegeeza I mean it, ate nga nkyekakasa and I'm sure of nti it nkiri that I am that. ebirungi mu bya katonda bw'oba weerimba owulira ate ne bw'oba oyogera mazima okiwulira The good things with God, the good thing with divine things, when you're lying to yourself, you feel it, and when you're speaking the truth, you feel it. paati eyokubiri The second part, tompitangako mulokozi don't bypass me, O Savior. nkulembera ayi yesu nkulembera nemu okubula Lead me, O Jesus, lead me that I may not go ennyimba astray. ezisaba Songs of prayer. teekaako omukono gwo yesu Lay your hand on me, Jesus. ezo ze zituleeta awatukuvu Those are the songs that bring us to the holy place. bwe tugenda awatukuvu awatukuvu When we go to the Holy of Holies, oli mutukuvu yesu oli mutukuvu you are holy, Jesus, you're holy. ani alinga gwe mukama Who is like tewali you, Lord? alinga gwe No one is like you. aleluya hosana kabaka Hallelujah, ezo Hosanna. tuziyimba tuli mu watukuvu awa Now we sing those songs when we are in the Holy of Holies. eyo gye tutuumira katonda kyali kye tuzudde ng'akiri That is where we give God the name of what we discover that He is. era kye kikola enjawulo And that's what makes a difference. mukama waffe yesu yebazibwa Praise the Lord. ekinjogeza ebigambo bino The reason as to why I've spoken out these words, njagala okusinza oleme kukomya wano we tubadde I don't want you to end your praises. Your olwaleero worship mwazze here. kukoleezebwa mu kusinza Today you came to be ignited in naye worship. nkusaba But I request you oba oli waka that when you're home, mu nnyimba ze bayimbye wano within the songs they've sung oba here, olina lw'okwatiddwako if you've been touched by any song, boddayo eka when you go back genda home, oluteekemu ebigambo byo go and include your words in it.
bw'oba olina oluyimba lwawulira ng'olutegedde If you have a song and you feel you've understood the words, muzimbiddwa olwaleero amongst the songs that were sung today, bwe lutwaleeko olufuule lulwo sizoni eno lukukolere n'obulamu bw'okusaba bukyuke mu linnya lya Mukama take it waffe at your Yesu. home and it becomes your personal song, and the season of prayer will be easy for you. So Jesus' ngenda kukusinzaayo ennyimba ndozanga 2 I'm going to worship in about 2 songs. oluvannyuma ngenda kusaba essaala Then later I'll make a prayer olw'okunywezebwa kwammwe mu sizoni efaanagana bw'eti. for your establishment in such a season, Katonda akuteekeko omwoyo gw'ettendo. that the Lord may bless upon you the spirit of Abamu praise. kumwe muliko ekisa ky'okusinza Some of you have the grace of praise, naye ng'omulaba akutadde mu Worship. nnaku ekwerabiza n'okusinza. but the enemy has put you in sorrow that makes you to Abamu forget the kumwe muliko worship. ekisa ky'okuwandiika ennyimba Some of you have the grace of writing songs, mu sizoni efaanagana bw'eti. but in such a season, Katonda agenda kugolokosa bangi abalitegeka n'enkuŋŋaana ez'okusinza nga bwe ziti. amen, God is going to arise many who will organize such conferences of worship, Ngenda kukikola, and you will, I ngenda will do it. kusaba nammwe, I'm going to pray with you, era Mukama n'atuwa ekisa. and the Lord will grant us the grace. Yimirira ku magulu go. Raise up on your feet. Nyamba ddakiika zino ezisigaddeyo ntono zikozese, Help me, the minutes we are having a few, utilize them ozikozese, them well, ate nange njagala nzikozese bulungi. and I also want to utilize them very Kati well. wejje mu kika ky'abanyumirwa, Take yourself out of the people who are merely having fun. get my point. Wejje mu kika ky'abanyumirwa bye bakola, Take yourself off of the people who are just having fun of what they're doing, weeteeke mu kiraasi y'abakola ebibanyumira. and put yourself in a class of people who do things that they enjoy. Weebale nnyo Patrick, Mukama akuwa omukisa. Thank you. Okusinza okutuufu True worship si kyekyo kye bakola n'onyumirwa. is not what they do and you have fun, Okusinza okutuufu but true worship kyekyo ky'okola n'onyumirwa. is what you do and you really enjoy. Njagala onyambe, I want you to help me eddakiika si nnyingi, in not many minutes. kola ky'onyumirwa. Do what you enjoy. Okusinga kye baakoze okusinga ekyo kye baakoze n'onyumirwa. Greater than what they did and you had fun. Katonda wali era ali mu nze, Katonda wali yannaza yantukuza. Zibiriza amaaso go. Oba olina ky'okutte kikwate, ebintu byo bikwate bulungi, ebintu byo birinnyeko, ebintu byo bikwateko, osobole okutebenkera ng'okola kino ky'okola. Kiddemu Katonda wali. Tokyogera bwogezi, kitegeeze. Katonda wali yannaza yantukuza yanjagala ng'okiwulirira ddala. kyewuunyisa Wetumalindako wali era ddala kiyimbe ng'okitegeeza. Katonda wali. Katonda wali we biiti yokka, era ali mu nze we biiti yokka, wennanga lindako. Katonda wali yannaza yantukuza Ekyo kikakase, yanjagala nakimanya, kyewuunyisa kikakasa. Katonda wali era ddala ali mu Wamma Katonda mulamu, Katonda wali mulamu maama. era ali mu nze Katonda mulamu, Katonda mulamu yannaza yantukuza mwebaza oyo yanjagala yanjagala. kyewuunyisa Katonda mulamu era ddala ali mu ye Katonda kisa. Katonda kisa era ali mu nze Mukama Katonda kisa wewe message eyo, yannaza yantukuza wewe message eyo, wewe message tumaliriza, yanjagala wegambe ebigambo ebyo. kyewuunyisa Ye Katonda kisa ye era ddala ali mu ye Katonda mukisa. kisa Ogwo mukisa gwennyini ali mu oguli mu nze. Kisa yannaza yantukuza, mukisa gwa
kisa oyo Katonda kuganja okuli munze yangaza yantukuza yimba nange oyo Katonda kisa ekinene